Tuusa okulamusa kwange eri abantu bonna n'Obuganda bwonna. Lunaku lwa leero tufunye obubaka okuva eri Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda, obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obw'amazaalibwa ga Yesu Kristo wamu n'omwaka omuggya 2025. Twegatta n'abantu mwenna okwebaza Katonda olw'ebirungi by'atukoledde n'okusingira ddala obulamu. Tubaagaliza okukuza ennaku enkulu n'omwaka omuggya ogw'emirembe. Tubasaba okwongera amaanyi mu buli bye mukola kitusobozese okubeera n'obuwanguzi. Essaala zammwe Mukama azaanukula era kati tuzze bujja mu bulamu ne mu ntegeka zaffe zonna. Temuggwaamu maanyi. Ensi yeetaaga abavumu abalengera amangu ebitujja ku mulamwa. Abavubuka tubakubiriza obutassa kintu kyonna mu nkola nga temwetegerezza oba okwebuuza ku bantu abakulu. Tulafuubane okwezza obujja nga twemalirira mu kunyweza ennono n'empisa zaffe ezitunywereza awamu. Enteeseganya ezibeera mu paalamenti yaffe zireme kuggweera mu bigwo. Kino kitwennyamiza nnyo okulaba nga gye tusuubira obwenkanya n'ebirowoozo ebizimba eggwanga waliyo ntalo. Empisa eno etuuse ne mu nkiiko endala eza gavumenti ez'ebitundu etweraliikirizza nga twebuuza nti ebiteesebwa bituyamba oba biyamba w'amaanyi yekka. Enteeseganya ezifaanana bwe zityo ziraga nti waliwo okunyigirizibwa era okwetaaga okugonjoola ewatali kusosola wadde okunyigiriza ekitundu omubaka abaleese ekiteeso gy'asibuka. Omwaka omuggya 2025 tweteekerateekera okulonda abakulembeze baffe ku mitendera egy'enjawulo. Tubasaba okwenyigira mu nteekateeka zino kyokka nga temwerabidde nti twagala abakulembeze abalina omwoyo gw'eggwanga era banaatambuza obwakabaka bwaffe mu Uganda ey'awamu. Tufubirire okukola ennyo okweggya mu bwavu, tetussa mukono mu kusimba emmwanyi n'ebirime ebirala eby'ettunzi. Buli kye mukola mukikole n'amaanyi na bumalirivu naye nga temwerabidde nti omuyaga gujja kukka. Mwongere okutusabira mu bukulembeze ne mu bulamu. Tubaagaliza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo nga tuluubirira okwezza obujja mu buli kimu. Omwaka omuggya gubeere gwa kwebuulirira, twongere okwefumitiriza ku kirungi n'ekibi. Nassaako omukono Ronald Muwenda Mutebi II, Kabaka. Ssaabasajja Kabaka awangaale.